Yep. Ebya alien skin bibi addusizza mu ddwaliro oba addusibwa mu ddwaliro mu ambulance olw'ebyo ebyamutuusibwako wali eri mu Jinja bwe yabadde agenze ku mukolo ogwa Prime Minister Robinah Nabbanja ng'atongoza olunaku lw'abakyala wali eri eyiganga mu Jinja Busoga region. Kino kikambwe. Abasoga abasinga oba abantu abasinga oba abafubuka abasinga okuva mu yiganga bavuddeyo okuva ennaku z'omwezi awo ennaku z'omwezi 13 we byatuukiddewo ne bavaayo ne bajja nga bakola obutambi obw'enjawulo nga bagezaako okubraginga naki ekyabadde kituuse ku mukulu Patrick Mulwana oba muyite alien skin Fangoni boss. Kino nno si kya bulijjo, kino nno si kirungi kubanga tulabye abantu bangi abalusuddemu akaba oba bagezezaako kubanga bafiira mu mbeera eyo bwetyo. Kino nze nganze munankyukakyuka nja kukivumirira era ngambe nti ekikolwa ekyakoleddwa ku alien skin si kirungi wadde n'akamu era n'abakikoze mwakoze ekikolwa kibi nnyo okubanga mulumba alien skin ne mumukuba mu mbeera eyo ng'ate tewabaddewo mbeera yonna oba oliawo yabadde yeetaagisa kubanga akubibwa. Naye ebiva mu ngambo ebyo ebibungesebwa okusinzira katambi akalabibwa nga kakoleddwa omuyimbi gwe bayita Gravity omutujju oluvannyuma lwa alien skin okubanga yayogera ku principle ebyali bitajja then ne bajjako amasannyalaze mu kagenderere mu katambi ako Gravity tumuwulira ng'agamba teyeekwasa DJ addemu abyogere era n'aseka n'agamba akasajja kalina amasannyalaze. Njagala okuwuliza akatambi kano. Teyeekwasa DJ addemu abyogere. Owuliranga bwe nkyogedde nga ne Gravity bw'akyogedde mu katambi ako. So bwe kigambibwa okuba nti kyekyaviirako okubanga alien skin akola ki nga bamulumba ne bamukuba abalala bagamba bino byogerebwa abantu ab'enjawulo ne ekituufu fenna tujja kizuula okuva mu alien skin n'abo abamuli okumpi abali okusaawa eyo. Abalala bagamba ayina omwana omugeto w'eyiganga abamukuba kuba mukuuma oba bamukuba kubali ku ggaali ya Fangoni boss gwe baakuba oba gwe baakoonako n'ayiika omusayimbo n'addusibwa ne mu ddwaliro. Abaana b'eggeto beeyiganga ne basalawo kubanga nabo baganginga app okugezaako okwesasuziza ku ekyo ekyabadde kituuse kwani ku kyali waabwe nga bagezaako okubanga bagamba nti tojja kufuga Kampala ojje wano naffe ogezeeko kubanga otumanyiira. So mu mbeera eyo ne bagezaako kubanga bamuteegerera mu gangs ez'enjawulo omwabadde okukasuka amayinja omwabadde okwonoona emmoloka ze omwabadde n'okumutuusaako obuvune era ejjinja eryamukubiddwa mu muto wano ne limuleeta ekisego ekyabadde eky'amaanyi ne kituuka n'okubanga kitungibwa. Bannange bino nno abayimbi bangi babisuuliddemu akaba oba babifiiriddemu mu mbeera y'okubanga batulugunyizibwa ekintu ekitali kirungi. Nze kivumirira kubanga teriyo muntu agwana kufa nga tafudde bibye wabula ng'afudde kubanga atulugunyizibwa. Buli muntu yalisaanye n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye ng'afudde bibye. So bingi nnyo byogeddwa era bingi nnyo bigambiddwa naye mu kyo alien skin tugenda kusabira Mukama Katonda abeere ng'akusuusa obeere ng'owona bulungi oddemu okubanga okola emirimu gyo. So mu mbeera eyo nja kugamba nti abategesi b'emisolo ebiseera ebisinga naddala kati nga bwali nti Prime Minister wabadde responsible okubanga oprovidinga security eri abayimbi be wayise ng'ate okimanyi nti oba oliawo balina ebintu ebimu bye bataaffiliatingako nabyo. So mu mbeera endala ntunuulidde nnyo abantu abavaayo okubanga banenya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abavuddeyo okubanga banenya ekibiina ekya NUP nga kyo. Si buli muntu agenda okuba ng'akola obuvune kwoyo oba si buli muntu agenda okuba nga akola ataaka kwoyo omuntu atali wanzikiriza ya NUP oba ku muntu oyo ayina ekibiina kyalifalinga kwati nga bolaba ekya NRM nti alien skin ayinza okuba nga ye nga ye akkiririza oba affiliatinga n'ebyo bya NRM. Tekitegeeza nti abavuddeyo ne bamulumba babadde ba NUP. Bannange ebintu ebimu
tugeze kugira kukwata kintu kukipatika ku kintu oli navayo nagamba abo oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kyokola akatwafuuse dictator. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ku mikolo mirala nnyo. I think he was in Mbali if I'm not mistaken. Yabadde ali ku bintu birala nnyo n'abantu abavaayo kubanga bakola ebintu bibakola ayize n'okuba tabimanyirako tabamanyiko yadde idea nga naye oba oli awo agenda kulaba birabe nga nammwe abalala bwe mukola ki bwe mwabadde mu birabe obulabi anti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde alaba birabe oba oli awo ku mitimbagano nga nammwe abasinga bwe mukola ki bwe mu birabe obulabi naye gwe okuva eno kimupaatikako nti abo ba NUP abo bakoze ekito of course omuntu yenna waba takwagala waba we kibi ekiba kikutuuseeko ayinza okujja n'akyewaanira but doesn't mean nti omuntu oyo abakoze eki yabakoze ekintu ekyo nga we baavaayo ne bagamba nti si buli avaayo n'abaako byakola ebyekisiru nti aba belonginga kuki ku NRM. So ne buguno bwe giri Robert Kyagulanyi Ssentamu takirako ku makya kugamba abantu genda kulumba Alien Skin nsonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina kakwate ki oba ayina butakanya kine Alien tewali oli okubanga ayina kyakkiririzaamu nono okubanga naye ayina kyakkiririzaamu tekimufuula nti kuba nti ayina kuwola na muwalane oli gwe mwogerako naawo ye ebizibu byenga ye agamba abiina na mwami Museveni ate ebizibu byayina ne mwami Museveni bikwatagana ku byabukulembeze kati bino ebyokuyimba temubimupaatiikamu nnyo oba ekibiina kya NUP mukirekenga bwe kiri tuleme kiyingiza mu buli kimu kye tuba tusanze oli n'atuuka n'okuwalana n'agamba nti buli kyennina nga kyekuusa ku kala ya red nkikyayo okuva na leero era nkyayo ekibiina kya NUP bannange bw'owulira omusango gwe bagezezaako kubanga baloopa ku poliisi abantu abo batamanyikiddwa nti abageze ne bateekayo kesi yaabwe against mob justice yabadde ng'ekolebwa ku muyimbi Alien Skin banga box statement gye baba bagamba nti oluvannyuma lw'okuba nti omuvubuka yalinnye ku stage nga Alien ali ku stage ayimba babawusa ba Alien mbo bamukoonyeko katono ku nnyindo ennyindo ndowooza neetandika okubulidinga omusaayi mbwe ekitaasanyusizza bawagizi ne bagangiga app oba oli awo abo abagamba mbu bo tebaagala kubanga babayisaamu amaaso ne baba nga bakola ki nga bamuteega okuba nga batuusa oba bakola okuwolera ku Alien Skin ne bagezaako okuba nga bakuba emmotoka ze ye kennyini akubiddwa bannange Mukama Katonda naye n'ekirala ne bagaadizi bambi lwakuba nti ffenna tuli bantu naye omusajja we yatuukiddwa okkubibwa ejjinja eryamusaze bannange mulimu embeera gy'otunuulira n'ogamba omuntu ne bw'oba tokkiriziganya naye tekyali badde kibi ate oba tekyali badde kino kyonna okuba nga kikola ki nga kimutuusibwako yes bangi basobola okujaganya olwa biki bye bakkiririzaamu kuba buli muntu tosobola mugaana kukkirizamu ekyako olaba nti oli afa bufi abantu abamu ne bakuba embuuto oba ne bajaganya naye kati ate olwo ekibi nga kyatuuse kuono gwe batakola ki gwe batakkirizigana nakyo so ekirala yiganga eyo eyogerwako ng'emu ku gundi ku kabuga akakyasinzeemu okuba n'abantu abakwasaganya embeera eya mob justice nga bo balina ebintu bingi nnyo bye batakkiririzaamu naddala nesse gye bagamba nti abaganda balina n'embeera eri egezaako okubanga ekola ki ng'ebavuma n'ekirala bo nga bo balina embeera bo nga bo gye bakkiririzaamu nga bo nti bwe baba kino tebakikkiriza baba tebajja kikkiriza kuba bagambye batadde abayimbi bangi nnyo mu disipulini kuba mbu Alien si yasoose okuba ngaakubweyigangaawo so bo bagamba olina ebintu bingi ne another thing nina ebintu byenjagala tutunuulire saagala tukitunulire ku sayidi emu yokka kubanga as I said I don't support okubanga Alien bamukuba n'okutuuka mu mbeera gy'alimu n'okutuuka nga bamutwalira mu ambulance nga takyasobola kubanga ayogera n'okubanga yeewulira bulungi ekyo kisobola okuviirako omuntu obulumi busobola okubanga obutono wano mu ntandikwa naye ate the next time obulumi obwo buyinza okweyongera ne bukuviirako n'omuntu okubanga okola ki ova mu bulamu bw'ensi eno another thing njagala tutunuulire bw'oba tunuulidde olunaku olwo prime minister lwe yategeka saagala tukkiriziganye oba saagala tugaane nti Alien Skin si ye muyimbi yekka eyaliko akola ki eyayimba bulabita omutujju yayimba saagala tugaane mu Alien Skin bamuwalana olw'okuba nti abadde ajja ajjonkera principal oba abadde ajjonkera ekibiina kya NUP no
Gravity omutuju yayimba. Gravity omutuju y'omu ku bantu emabega kawa ababadde nnyo mu mbiranye nogezaako okukyokozaani principal. Njagala kino ekintu mukivuge nga mukijja ku principal wa NUP munembeera zonna zibadde zijja zibaawo simayambu kyaffiliatinga ku bantu ba NUP be bagezezaako okuba nga bakola kino ne kino okuba nga kino kituuka kwani ku Alien Skin. Ne Gravity baali badde bamugangingira ne bamwanga naye babaako kye bamutuusaako singa babadde baagala kuba ye muntu yasinga okujjonkera a principal mu lwatu ne mu kamera atya nti avuze amuwanjiza eddwaliro avuze n'akasonyo agenze ku geti yani y'omusajja ngebe ndabe nakolokola ki okukyokoza naye yayimbye bulungi n'amala okuyimba n'ava ku stage n'atambula n'agenda makubo ge nga teryamukoonyeeko. So ekyo nakyo twali badde tukiwa nnyo amaaso n'okubanga tukyetegereza n'okukiwa amatu okukiwulira n'okukyetegereza ne tulondako ekituufu kyekiriwa. What do you think baali agadde okulumba ono? Kati awo njogerera ku kiri nti alaika ayina kye yayogedde ekitaasanyusizza baali obanga ne bano kye boogera nti ayina omwana gwe yakubye omugeto ne kitasanyusa abageto baayo kubanga ayina tteeka eyo gy'atera okukozesa nti maama olaba simanya nkola kino naye ate buno bufutu simanya nkuuka yonna naye ate bw'oleeta buno bufutu soja olaba ayina nnyo obugambo obwo bw'atera okuyisaamu ng'akoonakoonamu okitegeera. So bw'otunuulira embeera eyo abantu abasinga basobola okugamba kyekyabadde spark off oba kyekyasparkinze off obulumi bw'abantu ku mitima ne baba nga batuusawo kye baakoze ku mukulu Alien Skin. Ekitabadde kirungi era ekitawoomeza ntungo okubanga kyamutuusizza ku ndiri essaawa zino. Alien Skin na agenze mu byafaayo ebyabayimbi mu ggwanga Uganda abakyasinze okuba ne physical ntalo ate ng'entalo ezo oba oliawo zirimu n'embeera eyinza okuleetera abantu okuba nga bakasuuliramu akaba oba nga bafiirwa obulamu bwabwe batya nti bw'otunuulira ejjinja eryamukubiddwa mu butuufu ne limwasa wano awo nno bw'otaba mwegendereza omuntu ayinza okukuba ejjinja eryo ne likuleetera damage ku bwongo. Ekyokubiri emmotoka oluvannyuma lwa palaso zikolako ataaka omuntu omulala yazzeemu n'azikolako ataaka ate yabadde embye nnyo be baana beeyiganga baazikubye bubi nnyo. Bannange tubeeko embeera gye tutunuuliramu ne bye tuyiga mu bino. Nze I believe nti Alien Skin ku level gy'oliko essaawa zino wali badde olina ebintu bingi nnyo by'okola bye wali badde otunuulira. Yes, as of now, as of ratings of the Alien Skin of 2023 to Alien Skin of 2024 to Alien Skin of 2025, as of 2025, Botunia Alien Skin has been a very changing person. Era nga ye muntu abadde akyuse mu by'ennyambala, mu by'enneeyisa, mu by'enjogera nga si oli eyali owakabuli nga wali mu mwaka gwa 2023-2024. Nti essaawa zino bw'otunuulira omuvubuka oyo 2023 bwe yali nga yeeyisa nga ne bw'aba pulezidenta n'amwogerako ekintu ekikyatakiriziganya nakyo ekawungeezi oba oliawo ng'amulumbye abadde ebyo byonna agenza abikyusa n'okumanya ensi nti kati ensi si yakuleekaana, ensi si ya kibuli, ensi yakolagana ate ng'abantu at the end of the day obeetaaga. So Alien Skin I believe nti agenze aba adde akyusa naye zino entalo z'ebyobufuzi nga bba abayimbi kyovalaba bakyogera ne babagamba nti abayimbi bangi kaaliya zammwe zigenda kusereba, kaaliya zammwe zigenda kugwa, kaaliya zammwe zigenda kusaanyizibwawo olw'okugezaako okuba nga muyingirira ebyaki ebyobufuzi. Nti otunuulira omuyimbi abaddeko ng'abadde ayimba bulungi abuukingibwa akuba music we bantu bangi bapromota bagenda tuuka ekiseera nga tebakyakuwa mirimu. Lwaki sigamba nti toli muyimbi mulungi, sigamba nti music tomuyina, sigamba nti tosobola kusanyusa bantu, no. Wabula nga batya olw'ebyo ebyali badde bikutuukako olw'ekyo kyokkiririzaamu gwe nga ggwe. Yes, buli muntu alina right okuba ne side gy'awagira, buli muntu alina right okubaako nekyayogera ku ggwanga lye kuba naawe omuyimbi oba munnayuganda. Naye essaawa zino mu mbeera gye tulimu ng'abantu bakkiriza nti gavumenti eriko yeebasibye mu bwavu n'okubonaabona mu ggwanga lyabwe, kyova olaba nti abasinga tebakkiriza n'abo bawagira ekibanyigiriza. Nkaddemu amagezi gazze nti abantu bo nga bo mu ggwanga Uganda
n'abayimbi ensonga lwaki ngambe nti kaliya zaabwe zigenda kusereba zigenda kuggwawo zigenda kusaanyizibwawo nti kati bandingi bibangi nnyo bebatakyasobola kubuukinga amawanga g'ewabweru kubanga tukkirize tugaane the bigger number of opposition supporters they reside from outside Uganda. And also in Uganda, we do have masses of people who are being oppressed by the regime and want to change the regime into another regime of a new Uganda, led by none other than Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. I don't know whether you get what I'm trying to say, but other than that, abayimbi abasinga obungi, you're going to be seen nga temukyasobola kubaako we mugenda kuyimba olw'okwewala olw'obutabanguko olw'okwewala okutyankalanya emikolo egisinga lwa nsonga tukkirize tukigaane lekayo ennamba esinga ey'abantu eri ku bantu abanyigirizibwa kokola otya kolegewa kogende Masaka kokomewo ekyo nkibabuulira. So mwena abavaayo ne mu bragging ku kye kyatuusewo nalabye ne Scorpion ng'agamba order yavudde wuwe. Kino kyatuuse ku Alien Skin bangi nnyo abatamanyi waje kyavudde bangi nnyo abatamanyi bameka abalidinze ekintu ekyo kati buli muntu abadde n'akakuku ku Alien Skin agenda gamba I was the one behind this. Teeka waaga Scorpion yagamba eyakiriidinze abaana beyiga nga bangi bavuddeyo nga bakoze video ez'enjawulo. Of course bayinza okuba nga baakibaddemu nga bagamba ffe abeyiganga mutulabye bulijjo mutumanyira simanya bulijjo mumanyira omukulembeze waffe baana bangi nnyo bavuddeyo ne bakola videos eyiganga nga kitegeeza they all behind this that is taking place. But nabo olina wootuuka n'otabanyenyeza kuba omuntu alina watuuka ne yeetamwa omuntu olina wootuuka ne wokoowa. Scorpion King okuvaayo n'ogamba nti go wakoze order eyo okubanga Alien Skin akubwa muganda wange we banaakukyalira bakyali baabwe wali nabo nga Kampala ejja kuddugala okitegeera. So abasinga musobola okuvaayo ne mu bragging nga musobola okwogera whatsoever I want to say but mind about what you say. Before Katonda nayogera wantu nakola katambi konna walikola akatambi ne kakufuukira ezzike anti ne katambuzibwa ne batandika okuyigga olwaki ekikolo kyabadde nga kikolebwa kwani ku Alien Skin golooza amateeka oba ogenda gaddawa. So mu bintu ebimu tuleme kukozesa the situation as an advantage to uplift ourselves okitegeera to uplift our ambitions. No, let's not brag about that. Because when you come out and start bragging, I am the one who ordered that mass attack on Alien Skin, then you're calling something you won't be able to handle by the time it comes on you. And I'm speaking this realistically. Kubanga ekikolo kyakoleddwa ku Alien si kitene. Nyate nawe Alien in case bino mbyogera nze side bbiri bobanga obadde olina kyokolanga nawe omanyi olina kiwakoze nga kyekyaviiriddeko emberebeze ezo. Please, for the sake of peace, for the sake of being on the same side, for the sake of unity, stop it. Keep on moving with your music. Everything will be smooth. Other than that, ebyo byonna bigenda sigala bijja on your side. Legalagana kkiriza lekayo. Bwe kiba nga kyavudde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kumwogerako oyo yetukirize tugaane is not in our line of understanding, is far better than us. Tetusobola okukola essaawa zino okumwogerako bwogezi, but we cannot compare ourselves with Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ali far better than every one of us. Kubanga essaawa zino ye mukulembeze atunuulira okubanga agenda kutwala entebe ya Uganda eddako. So abamukkiririzaamu bonna nga balina essuubi mu ye tebasobola kukuleka na kukutunuulira kulaba nga omujjonkera omujolonga omussa wansi omuyisaamu amaaso ne batabaako kye bakolawo okukakasa nti oli gw'oyogerera ly'essuubi lyabwe onfuna. So mu byonna by'oyogera bangi nnyo abalabe waited at the moment you started calling yourself a mafia boss. So they want to prove who the mafia boss really you are. Can you be able to deliver what you call yourself, or you just in a disguised state of calling yourself a mafia boss? Yes, you are just a drug addict. Sorry to use that, but that's the simplest word I can use to refer that. Drug addict, what do I mean? Nti bagalagasa dala kitufu oli mafia boss osobola bikola oba just oli malijana teeka.
akasajja muzanyide ku bulamu bwako naye akasajja akafunya ataaka mu nnaku zino zonna bambi waliwo wetunulira Patrick mu bwana oyo nempulira ennaku ku mutima naye akasajja banaye bakalumbira ku mupalasa aba yakakavaamu ono n'akaddamu Alien wumula endongo odde mukanika kubanga wumula endongo damuspeya kubanga abasajja bayinza okuttira obulamu oyina abantu ab'okulabira my brother nze ngamba oba endongo eno before nga tonagiyingizamu bya bufuzi wali kiriya Alien watukuba endongo Alien watwetikka omwaka mulamba Alien twakukiririzaamu Alien mu kimu twakikola oli ayinza okungamba nakola kidda 223 tolabe ekikopo kye twakubagwe ku Alien nga gwani amwogerako ne jasife twazikiza nze ngaze munankyuka ne ngamba sijja kubeera ku side ekuba Alien ate sigenda kubeera ku side enyigiriza nkyuka gyenzikirizaamu nganze kubanga nze ng'omuntu neetaaga okulaba ku mukulembeze omupya kyentegeeza n'omwana wange gwenzadde ne bagenda okumbaddira n'abagenda omuddira ku mugongo beetaaga balabe ku mukulembeze omujja yensonga lwaki nagamba let me step down sigenda supporting Alien wabula zikasigale mu nkyuka yange ate nga simuvumye onfuna ku byenkugamba so let's mind about what is taking us ahead than minding about things that keep on demoting us. Why do I say demoting us? Ni botunira Alien takolanga dda wagulu yali akolanga agenda wagulu kati akola dda wansi kubikolo ebigenda maaso nebye ebimutuusibwako essaawa zino bokera ku macha ne bakubika goza kye kiba kigenda okuddako boy buli kimu kiba kisasise baana bameka baba bagenda okufiirwa obulamu si mu kufa azini abadde bakutunulidde abakadde bakulyako era bo basindise kudda mu kuba abantu kubba so abasinga tutegeere kiki tulina okukola next n'abakuuma Alien security eyongerweko mukama wamwe tayinza kubanga akubiddwa ejjinja limuyizizza face nga mwenna muli balamu sigamba nti temukola mulimo gwammwe you do your best to keep your boss secure and safe but safety eyongerwemuko omukulu ejjinja lijeteekawo omugongo kyekikusasuza pozi naawe oli muntu toli kiwuma oli mutuufu era abasajja baba ku training bakugamba safety first wegiba giwunya onaawoza enkeera kubanga teriyo kisago kirina ssole kasaawa zino mafia boss bamututte ali bubi naye nga tukusabira obeere fiiti basajja baleme kukolerezanga buli kikaseera kobaako kozimba kebakuba ate ne bakuzza ku ttaka man mukutu gwa Keifa Shiji the broadcast mubeere bulungi banaye subscribe like comment tugezeko kubanga twe supportinga mbagala nnyo I sign out for now mbeere bulungi mwera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh